Mugamba mutya mwe mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video kati olunaku leero nze n'ensonga yaffe ey'okumanya eddagala nga bwe lifaanana nga bwe baliyita. Olunaku eddagala nkuleetedde eddagala eriyitibwa ekikindukindu. Kyekyo ky'olaba gwe gw'omuti guyitibwa ekikindukindu, abalala bakiyita ekisansasansa ate abalala ne baziyita ensansa. Kyekyo njagala tutunuulire olunaku olwaleero. Ekikindukindu ekyo kiriko eddagala wamu abantu bakyeyambisa mu mbeera eya bulijjo olw'ensonga nti kiriko emigaso mingi nnyo. Ng'omugaso ogusooka simanyi oba mukimanyi nti emikeeka gye mulina ewaka wammwe, ensansa bazijja ku muti ogwo. Ensansa eziruka emikeeka egyo gye mulaba ewammwe ewaka bagijja ku muti ogwo oguyitibwa ekikindukindu, kwe kuva ensansa eziruka emikeeka. Ekintu ekirala, ekikindukindu ekyo kivaako ze bayita enkoma. Ababeera mu byalo baba n'enzizi ezo ze basima obusimi, bwe bamala ozisima balina okussaako emiti kwe tulina okufukamira n'osena amazzi mu luzzi olwo. Kati bakozesa nnyo emiti egyo egiva ku muti ogwo guyitibwa ekikindukindu, bakozesa nnyo emiti egyo ne babeera nga baziteeka ku luzzi n'ofukamirako n'osena amazzi. Ekintu ekirala era emiti egyo omuti ogwo bagutema bulungi ne bagutereeza ne baguteeka ku toyireti ezo mu byalo, kuno kw'oyimirira n'ositama. Ebiseera ebisinga bakozesa muti ogwo ogw'ekikindukindu gwe basinga okukozesa. Ekintu ekirala mukimanyi bulungi nnyo nti waliwo olunaku lutuuka nga lwakunyeenya matabi. Olunaku lwe lutuuka nga lwakunyeenya matabi, ebiseera ebisinga bakozesa nnyo ensansa eziva ku muti ogwo ze basinga okukozesa. Bazinoonya mu byalo ne bazireeta mu bibuga ne bazitunda nga naye ziva ku muti ogwo gw'olaba. Kwega omuti ogwo gwa mugaso nnyo. Abasinga mumanyiiko bibala byokka bye bayita Empirivuma, zokka ze mumanyiiko ndowooza, nga naye omuti guliko eby'omugaso bingi. Ekintu ekirala nga tuzze ku ddagala, omuti ogwo guliko eddagala. Kati nga ggwe omwami nga amaanyi g'ekisajja gakusumbuwa, osobola okufuna emirandira gy'ogwo omuti. Jjukira emirandira tugenda kusima wansi. Omuti ogwo guba gukula ne guba nga gusembeza emirandira egyo kungulu. Kituuka ekiseera nga emirandira tugenda kusima wansi mu ttaka, nedda nga giri okwo kumpi, nga just ofuna jambiya n'otemako obutemi mirandira. Kati emirandira egyo mirungi nnyo ku ggwe omwami, osobola ogifumba n'obeera ng'onywako. Osobola okuddira emirandira egyo n'ogattamu emirandira gya sere njyamu balaga mbeere nga mwogerako, n'ogattamu n'ebikoola bya kamulali, n'ogattamu n'emirandira gy'akavawala oba akavamagombe, n'ogattamu ne gwe bayita omulondo, n'ogattamu ne ke bayita kakutukumu, n'obeera ng'obifumbira wamu n'obeera ng'onywako. Gw'omwami ku nsonga ey'amaanyi g'ekisajja ojja kuba oterera bulungi nnyo. Ekintu ekirala, puresa. Ng'obadde oli mulwadde wa puresa, ensigo ezo z'olaba ezo ze tuyita empirivuma zeezo. Ensigo ezo nnungi nnyo. Ensigo bye bibala by'ogwo omuti, zibeera waggulu, ze bayita empirivuma. Zirina erinnya, nalyo erinnya eryo liwulikika nnyo. Nnyo. Empirivuma ddagala nnyo, nsigo oba bibala by'ogwo omuti. Kati gwe omulwadde wa puresa, ezo ensigo ziba zijja kukukolera bulungi nnyo. Kyetaaga n'ozikolamu ensaano. Ensaano eyo ogikolamu, teeka ku mazzi agabuguma obeere ng'onywako. Ekintu ekya nawe omulwadde wa sukaali, osobola okubeera nga oddira ensigo ezo n'ozikolamu ensaano. Ensaano eyo n'obeera ng'ogiteeka ku mazzi n'obeera ng'onywako amazzi agabuguma. Kijja kuba kikuyamba bulungi nnyo. Olina kunywera mu kigero, okugeza osobola okuddira n'otabula ekikopo kiramba n'okinywako olunaku lumu. Onywako katundutundu ka kikopo bw'otyo, ogamba ekikopo n'okinywako emirundi 3 olunaku. Kijja kuba kirungi nnyo. Ng'omulwadde wa puresa nawe omulwadde wa sukaali, kijja kuba kikuyamba bulungi nnyo okukakkanya sukaali wo wamu ne puresa. Ekintu ekirala, ng'obadde olina amabwa nga gakusumbuwa tegakala, singa oddira emirandira gy'ekikindukindu egyo n'ogattamu la n'ensaano y'empirivuma, osobola okubeera ng'onywako amabwa ago gajja kuba gakala bulungi nnyo.
Ekintu ekirala, omwana ng'alemeddwa okutambula mu abazadde osobola okubeera n'omwana n'olaba ng'omwana mu bbanga mw'alina okutambulira aganye okutambula, aganye okusimba, osobola okuddira emirandira gy'ekikindukindu egyo n'ogattamu era n'ebibajjo. Ogwo omuti gwennyini temako ebibajjo ebyo bisekule bulungi nnyo, bigatte n'emirandira bitokose bulungi nnyo. Wemala okujja nga biwozeewozemu bulungi, beera ng'omwana oyo omuvumbavumba mu magulu. Ekitegedde? Bifumbe. Kati omwana oyo obeera ng'omuvumbavumba eddagala eryo, oba beera ng'olimunaaza mu magulu ago, mu nnyingo ddungi nnyo. Omwana ajja kuba asumuluka bulungi nnyo. Mirandira wamu n'ebibajjo by'oba okozesa eby'omuti ogwo gumu gwokka gwe bayita ekikindukindu guba gwemalirira bulungi nnyo ku nsonga eyo. Ennaku zino empirivuma ezo bazikolamu bulungi nnyo pawuda ne bagattamu n'eddagala eddala. Ennaku zino ndaba mulimu kiriniki ezimu ezirina pawuda w'empirivuma oyo nga bamaze omukola bulungi. Mu kiriniki ezimu zimulina. Mpirivuma oyo mulungi nnyo, naddala ng'omusanze mu pawuda, beera ng'omweyambisa, gwe naddala gwe omusajja, beera ng'omweyambisa ajja kuba akuyamba bulungi nnyo. Ng'obadde okyagala, ng'obadde oyagala okuggyako eddagala ng'okinoonya, ojja kisanga mu lutobazi. Mu lutobazi bibeerayo nnyo gye bisinga okuwangaalira. Kwegamba bibeera nnyo mu lutobazi, byagala nnyo amazzi, era ebyo ebisansasansa ojja bisanga mu lutobazi oba okuliraana olutobazi olw'ensonga nti byagala nnyo amazzi, byagala nnyo okumera ewantu nga waliwo amazzi. Bwe kityo bwe kiri. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako, kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala, likinga video mbeere bulungi, mweraba.